Fresh TV. New life. Lero 17 omwezi ogwa November omwaka 2018 nkwaniriza ku program yo enganzi eyitibwa obulamu bwo wanene ku Fresh TV gwatuddeyo ng'otulaba. Thank you so much. Ali ku Facebook, thank you so much for watching. Tuyingidde okubeera nga tukulaga embeera zo zoyina okubeeramu ez'obulamu. Eno program ya kukupreventinga kukuwonya kukwatibwa birwadde bimu naawe yabikwatibwa kubuulira obeerawo otya tikyoyinza osobola okukola yadde oyina ebirwadde ebyo. Program eno ebeerawo buli Lwamukaaga ssaawa zino zennyini ziba 5 paka ssaawa 6 nga tugikutuusaako. Naye nga mu studio siri muzika ndimu ne Dr. Omukugu agenda kuba nga atubuulira ku bintu by'omutima. Tugenda kwogera ku heart failure. Gwalina omutima, ebizibu by'omutima, olina ebibuuzo byogenda ku Facebook obisuleyo oba maaso awo ojaba okuba essimu osobola okubeera nga obuuza. Dr. Tsensokola. Nange Tsensokola cyane. Omulabi wange ayagala omanya kumanya go ne Jovili. Omulabi wa Fresh TV nsanyuse nnyo kubanga otulaba. Amanya gange nze Dr. Joseph Baruku nva mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Abantu abasinga bamanyi nti omusawo pediatrician abeera musawo w'abaana. Bamanyi nti gyne abeera w'abakyala, psychiatrist abeera wa siwa byabwongo otyo. Naye waliwo abasawo abajjanjaba abantu abakulu. Yes. Yabayita ba physicians. Okay. So ndi musawo omukugu yakubuka mu kujjanjaba endwadde z'abantu abakulu. Sabazeeyi naye abantu abakulu. Abali awo wakati. Abali awo wakati, yes. Endwadde zititagisa kulongoosa. Okay. Yeah, all right, leo tugenda kwogera ku bizibu ebikwatagana n'omutima. Endwadde zikwatagana n'omutima. Omutima guno guyina endwadde nnyingi ze tumanyi, heart failure, abamu bagwaza ataaka. Kwegamba biba bingi, oyinza tubuulira kiki omuntu ekiyinza oleeta ekyo? Kati okusookera ddala omuntu yeetaaga okutegeera omutima gukola ki. Omutima guno gutuyamba okukuba omusaayi okugenda mu bitundu byonna eby'omubiri okukiza ng'ekibumba, obwongo, ensigo, mu magulu. Kati omutima ekitono ennyo gukuba emirundi nga 6 buli sekendi. Buli sekendi. Kitegeeza singa omutima guno gweyongera okuba ne gususaka ngamba emirundi nga 10 kivaako obulwadde. Omutima guno singa gukuba emirundi gika wansi w'enkaaga kivaako obulwadde. Omutima guno singa gulekeraawo ddala okuba omulundi gumu nakyo kivaako obulwadde. Bwe gulekeraawo okuba omulundi gumu oba osobola okuba nga okyali mulamu. Omutima gusobola okulekeraawo okuba okumala eddakiika ezimu. Omuntu asigala ng'akyali mulamu naye singa baba abasawo tebalina kye bakozeewo asobola obaolyawo okufa. So kati endwadde ezivaako omutima okulwala nnyingi naye ezisinga okubeera zetutera okulaba endwadde ya pressure naddala. Abantu obanga olina obulwadde obwa pressure kireetera omutima guno okuba nti gukoowa kuba gukuba nga gukuba ku pressure y'amaanyi waggulu. So okukoowa okwo kireetera okuba nti omutima gusobola okunafuwa. Ekyokubiri ze endwadde ez'emisuwa. Mayina omutima nagwo guyina emisuwa egiguwa omusaayi. Kati abantu naddala bw'abanga alina amasavu mangi mu musaayi obanga alina obulwadde obwa sukaali gigenda ne kitandika okuzibikira emisuwa gino naddala emisuwa egy'omutima. Kati singa omusuwa guzibikirira ddala kiviirako omuntu okuba nti omutima agulwala negufuna endwadde gye bayita coronary heart disease. Tegukyafuna oxygen. Kati endwadde ez'ebiri mu nsi yonna zisinga obukulu. Naye wano mu Africa kitwetaaga tumanya nti n'obulwadde obw'akawuka obwa siriimu busobola okulwaza ennyama eno ey'omutima netandika okuzimba naye nga tukyakula bulungi. Waliwo n'endwadde endala obuwuka obulala obwa virus obusobola okireeta. Abakyala abalwala abazaala singa oba wakazaala eri abakyala balina risiki nti asobola mwaba yakazaala n'afuna ate obulwadde bw'omutima omutima ne guzimba ne guba nti bukyasobola kubiira ddala bulungi. Mpozi n'ebirala nga 2-3 ebisembayo okuba nti tolina musaayi gumala kireetera omutima guno okwongera okukuba very fast. Nolwa gukuba nnyo gutuuka akaseera ne gukoowa nga omuntu neyeetaaga okuba nti omutima tegukyasobola olw'okuba omuntu alina omusaayi mutono.
Okay. Waliwo n'obuwuka obulala bwa bacteria obusobola okugenda ne butandika okulya ebisenge by'omutima kubanga omutima guno gulina ebisenge bina. Buli kisenge kirimu oluggi mu luzungu kye bayita valve. Kati singa ebisenge bino birwadde oba valve zino oba enzigi z'omutima ezawula ebisenge endwadde kitegeeza omutima tegukyasobola kukuba bulungi, omusaayi guba guddayo gye guva, omuntu n'afuna omutima okulemererwa kye bayita heart failure. Okay. Ebintu nga bingi ebireetera heart failure. Kubanga kati bwe bibanga omuntu ono atulaba bwe bibanga ebyo byonna bisobola oleeta heart failure alabira ku ki n'agamba nti kati saawa eno okusinziira ku eno signs, those are the signs and symptoms. Kwolabira n'ogamba nti okusinziira ku kino ndabika omutima gwange gunnuma oba guyina obuzibu oba guyina obulwadde. Ekikuzo ekyo kikulu era ng'abantu abasinga singa abadde afunye obulwadde bw'omutima olabira ku kukoowa amangu singa oba okola emirimu oba okutambulako oba okulinnya akasozi oba okoowa amangu owulira entunnunsi nga zikuba ku muluusi singa obulwadde bukulidde ddala niwobanga obwebase owulira ng'entunnunsi zikuba. Omuntu oyo afuna ekizibu okwebaka kyabugazi oba webase kyabugazi afuna obuzibu mu kussa nga takyasobola kussa bulungi. Oluusi omuntu asobola okuwawamuko ekiro ng'asika empewo tejja. Mpozi n'ekisambayo kiri common nti omuntu asobola okufuna ebigere ne bizimba olw'okubanga omutima tegukyasobola kusitula amazzi okuva eno mu bigere okugutwala omusaayi okuva mu bigere okugutwala mu bifo ebirala. Endwadde ezimu specifically ez'omutima zisobola okuleeta omuntu okufuna ekifuba okumuluma naddala ku side eno eya left ng'akiwulira physically nga buli obulumi ng'olumulumi obutera okutambula ne bugenda mu kibegabega ne bugenda ne mu nsingo ekyo nakyo oluusi kibeera ekirwadde kya mutima. Abantu abatono ennyo oluusi asobola ofuna obulwadde bw'omutima ng'awulira obulumi wano emabega w'eggumba lino ery'omu kifuba buno bwe riti. Kati ekyo oluusi singa oba okifunye kiba kitegeeza oluusi akabubi akabikka omutima kayinza okwala obuwuka obutandisa okukalya n'ofuna obulumi ng'obwo. Okay. Obuwuka obwo bulya akabubi ako buva ku ki era bujja butya obwo bw'oyogeddeko? So emirundi egisinga waliwo ekika ky'obuwuka obwo tuyita virus. Viruses nyingi nnyo abasinga ku tumanyi kawuka ka siriimu kokka naye waliwo ekika kingi nnyo ng'obuleeta ssennyiga ng'obuleeta ekiddukano kati oluusi tetumanyi omuntu aba yabufunye atya naye nga obuwuka busobola okutandika okulya ki akabubi ako akabikka omutima. Naye mpozi wano mu Uganda ekitera okweraliikiriza oba omusawo kyetaaga okufaayo nnyo obuwuka obwakawuka aka TB. TB asobola okutandika okulya akabubi ako akabikka omutima omuntu n'afuna obulumi obwo n'afuna omusujja n'afuna okutuya n'ekiro n'afuna okukolola omutima nagwo kubanga akabubi ako kabikka omutima gutandika okuba nti bagunyigiriza omuntu n'omutima nagulekerawo okuba obulungi. Eby'omutima kati buli omu ndowooza gwali eyo alaba otandise otegeera wa kizibu ki ky'olina wa naye nga tugenda kuba nga tufuna solution. Abali ku Facebook mbalabira ddala muwaakinga, thank you so much, mbalabira ddala gye muli mulaba naye kansuubire no program enagwera mugenda kuba nga muyizeemu ebintu bingi nnyo. Dokita tugendagenda ku omuntu ono ng'amaze otegeera nti ezimu ku signs z'oyogedde ze zireeta obulwadde bw'omutima mudiagonizing amutya obulwadde obwo. Kati singa omuntu oba ogenze mu ddwaliro omusawo aba akubuuza ebibuuzo ebikwatagana ku ezo symptoms ne signs zetwogeddeko asobola okubuuza ku bintu oba oliawo ebyongera risiki eby'endwadde z'omutima. Kubuuza oba onywa sigala onywa ku mwenge olina akawuka akasiriimu wazaala mu nnaku zino eziyise singa ebintu ebyo asanga muntu waliwo ekimu ku byo kyongera ku chance y'okulowooza nti olina endwadde y'omutima. Kati bw'avaawo waliwo obutesiti bwe bakola singa ddala ebeera kasikaani ak'omutima bakola ka TV kituyamba okulaba ebisenge by'omutima guno ennyama y'omutima n'akabubi akabisa omutima kituyamba n'okupima oba ddala omutima gukubira ddala bulungi omusaayi gwenkana ogufuluma n'omusaayi oguyingira. Kati ako ke bayita mu luzungu bakayita echocardiogram. N'ekirala nga bwe nagambye nti omutima guno guyina rhythm gye gukubirako. Omutima muyimbi gukubira ku rhythm guba ne beat yagwo. Kati singa beat eno omutima guba mu dudu ne gutandika kwa back simba kitegeeza nti tekukyakuba bulungi. Kati waliwo test ze basobola okukola ezipima engeri y'omutima gye gukubamu. Bagita ECG eyo epima engeri amasannyalaze gye gatambula mu mutima. Kitulaga oba ddala omutima gukuba bulungi oba
amasanyalaze gano tegatambula bulungi. Okay. Kati nga bwe nkugamba nti waliwo oluusi emisuwa okuzibikira emisuwa gy'omutima okuzibikira nga kivivirako ennyama y'omutima okufa kuba tefuna oxygen. Waliwo ne butesiti okusobola okukebera emisuwa egyo ne bagitunula mu balaba yazibikira oba mizibu okufa bulungi. Ako bakayita angiogram. So waliwo butesiti bungi obutubasobola okukola. Waliwo ne butesiti obw'omusaayi. Buno obw'omusaayi butuyamba okulaba omutima guno gulwadde kyenkana wa. Mu biseera ebingi nti omulwadde nze ndowooza omulwadde kyalina okumanya nti omusawo asobola okunzijako omusaayi, asobola okukola kasikaani ak'omutima, asobola okukebera amasanyalaze ag'omutima. Oluusi n'ekifaananyi eky'ekifuba ekya bulijjo kitukola kibayita x-ray singa omuntu abadde akola. Ze testi bwe zityo ezitera okukolebwa. Mpozi n'endala nga bwe nkubadde nkunnyonnyoddde, endala zisobola okukebera risks zino amasavu musaayi byenkana wa ne bakebera omusaayi. Kirabo. So ebintu ng'ebyo omusawo aba asobola okukola n'apima pressure n'amanya ati oba olina pressure oba tolina pressure. Okay. Kati bw'omala okukitegeera ne mupima byonna mubipime mutegedde nti omuntu ono alabika alina obuzibu bw'omutima ki ekiddako awo. Treatment eri etaddemuwa omuntu ne mmuga nti gibeereko ye alaba omusawo emirundi emeka. So kati kisinziira ki ekireese omutima guno okulwala. Era ng'ekisingira ddala obukulu kwe kujjanjaba ekyo ekireese omutima okulwala. Singa omuntu ekiviiriddeko nti talina musaayi gumala basobola omuwa omusaayi omutima ne gutereera. Singa kiba nti waliwo obuwuka obuli omutima basobola okuwa eddagala kaŋŋambe oba ng'erya TB oba eddagala erikendeeza okuzimba kw'akabubi akabikka omutima ekyo ne kikendeera. Ti omutima guno singa guba gulwadde nga bwe nkugambye nti gwa tekukyasobola kusitula omusaayi bulungi. Kati omusaayi gusigala wansi eno mu bigere mu kibumba oluusi ne mu mawuggwe. Kati basobola okuwa eddagala eri draininga erikendeeza katugambe omusaayi ogwo gwa gusigadde mu bitundu bino n'otandika n'okufuka omusulo mungi okukendeeza ku musaayi ogwo. Kati ebika by'eddagala bwe bityo biyamba omutima guno okuddawo. Waliwo ne abasawo bo bategeera nti waliwo ebika by'eddagala basobola okuwa omuntu nga bigenda omuwangaaza singa aba alimize ng'alina endwadde y'omutima, kubanga waliwo endwadde y'omutima nga tebagenda gijjabo. Nga bwe nkugambye nti tegenda wonera ddala. Yes, nga bwe nkugambye nti singa ebisenge by'omutima bino bigaziye oba pressure tebisobola kuddawo kuba bigaziyidde ddala. Kuba biweddemu lasitiika ng'omuntu obeera ne sikaati yo oli n'agyambala nga nnene lasitiika neggwamu tosobola gizzaamu. Kati waliwo n'endwadde zisobola okuleeta ekyo. Kati kye basobola okukola kwe kuwa ebika by'eddagala ebiwanirira omutima guno okuba biwanirira omutima guno ne gubeerawo bubezi paka naye teguwona. Good. Tegweyongera kubeera bubi naye ate tegenda kuwonera ddala. Kiva kuti omutima ne gutuuka ku eyo level etawona. So kati eyo level etawona emirundi egisinga nti kiva ku ki ekyakireese. Ekyakireese bwe kiba kisobola kuvaawo kitegeeza nti nekiri kiyinza obutavaawo. Ekyokubiri abalwadde abasinga singa bamusangamu endwadde y'omutima tebateeka kumira ddagala. So kati ekyo kitegeeza nti omutima gweyongera okunafuwa okugaziwa ebisenge okwonooneka. Kati bw'otuuka stage nga tebakyasobola kukola ki kuguzzaawo. Naye mu nsi ezimu bw'oba osobola ofuna omutima omupya bakujjamu ne bakuwa omupya bakulongoosa naddala mu bantu abakyali abatoototo mu myaka awo egikka wansi w'emyaka 6 ate nga balaba nti singa tebakwadde mutima mu myezi 6 oyinza okuba ofudde. Kati egyo emitima gye bakyusa gye gino egy'omutima gulimu ekituli. Kakati omutima ogulimu ekituli ate ogwo omuntu aba yakula nga mu mutima mulimu ekituli. Nga bwe yakula bamuzaala nga omutima gufunye ki ekituli. Ekyo basobola emirundi egisinga basobola okulongoosa ne bakizibikira ekituli ekyo. Kati ekyo kyo ate kyanjawulo ku muntu aweewewo omutima omupya. Okuweebwa omutima omupya kireeza guno niwe tunaakola ki tegusobola kutereera tuba tulina okuwa omupya. Baba bakulongoosa ne bakuteekamu omupya ne guko. Kati ate foomu z'abana abagwa attack nti omutima attack y'omutima biki naagwa eyo foomu ki? Okay. Kati nga bwe nabadde nkunnyonnyodde wali nti omutima guno gulina lizimu era ng'ekiguviirako okufuna lizimu eyo byerina electrical system yaayo. Omutima gulina wiring ng'ey'amasannyalaze. Nti singa gufuna short circuit nga guswitchinga off
Okay. omuntu atukyafuna musaayi eno waggulu ngaago kirabo kati ekisinga okuviirako abantu okugwa okuba nti omutima gufunye short circuit tegukyakuba ku rizimu n'agwa ekyo nakyo kirina ezijjanjaba yaakyo basobola abasawo balina kati engeri gye basobola okuliwa yalinga ne batereeza amasannyalaze g'omubiri so no ne ku Uganda Institute wano ewaffe Uganda ekibasobola okukikola ne batereeza amasannyalaze wayalingi n'ebeera nnungi singa baba tebagitereezezza kitegeeza omuntu asobola okugwa omutima ne gulikirawo ddala okukuba n'afa ekintu ekyo kibasobola okukola tebasobola okuteekamu akantu ke bayita mu lulimi olwangu kayite ka battery kano kaba kayamba amasannyalaze gano okugatereeza naye ng'oli yandikayise kati nga pacemaker omutima gwo gwokka gwati amasannyalaze gano tegakyakola okuteekamu ka battery akayamba amasannyalaze g'omutima konga kekaweereza amasannyalaze kekasalawo nti mu bbanga bwe riti singa nga weereza gujja kuba gukuba normally kinasobola okukikola ate ndi mu Heart Institute wano Uganda ekyo nakyo bakikola ebintu by'omutima naye wegutuukira ku level tawo na mukwano bogenze wala naye era still wabeerawo hope nti okyasobola okubeerawo bakuwa eddagala kati tugenze ku home remedies ebintu by'ewaka waliyo embeera yonna gyoyinza oga nti bw'obeera ewaka ne weewulira nti oba omutima mukulu oba n'owuyawo ka pain oba n'owulira kino osobola okukola kino oba okulya kino oba okunywa kino oba okwebaka in this form n'otuwaamu n'otubulira omuntu ali ewaka nga tannasituka kujja mu ddwaliro kyo kyalina okukola omanyi endwadde z'omutima zino si musujja gwa malaria nti ngenda ku ddwaliro ne bampayo bupanado newayo bukoboko ate munempona endwadde y'omutima omuntu yandibadde agitwala ng'eri serious nnyo era singa olyawo n'otandika okuwulira obulumi ku sayidi eno ey'ekifuba obulumi nga bufumita butambula bugenda mu kibeega bwegaba mu nsingo ekisingira ddala obukulu kugenda mu ddwaliro omusawo n'alyoka akebera n'alyoka amanya ekizibu naye singa ekirala ekisinga obukulu kwe kuziyiza okugeza ng'okwewala okunywa taaba okufuuwa taaba okunywa omwenge ebyo ebibiri ebisinga okuviirako nnyo n'endwadde zino ez'omutima zino n'ekirala singa omuntu ofuna ekifuba kino ekyokkola kofu kiba kirungi omusawo n'ogenda n'akola ki n'akijjanjaba lwaki nti waliwo ebifuba ebireeta ebifuba bino bikuviirako omubiri okukootakoota n'ofuna sore throat nti oluusi omubiri we guba gugezaako okulwanyisa ekifuba ekyo abasirikale abo bamanyi n'okugenda ne balwanyisa omutima kubanga omutima gufaanaganamuko n'obuuka obwo obuleeta ekifuba ekyo ekitera okuleeta okukootakoota kati kirungi bw'ofuna ekifuba n'ogenda ne bakijjanjaba n'otakigayaalirira abantu abamu bw'oba okigayaaliridde abasirikale abalwanyisa omutima nabwo ne bagwonoona kati singa omuntu abanga bamuzudde ng'alina endwadde y'omutima bino wammanga byasobola okukola okumuyamba okulaba nti omutima tegweyongera kukola ki okubeera bubi ekisookera ddala okukendeeza omunnyo gwalya kiyambako singa newe guba mubisi newe guba mufumbe tewali sayansi mubisi mufumbe gona gusigala muki munnyo naye ekisinga obukulu omuntu okukendeeza omunnyo gwalya si kirungi okwongera omunnyo mu mmere kubanga ekyo kitegeeza omunnyo ogungi n'okulya mungi wano mu Uganda tutera kupima ebipimo bya mmere gye tulya naye bali abazungu bakugamba tewandisusiza grams 3 ez'omunnyo olunaku lwonna niife wano baffe tubipima kati amagezi osobola okuwa omuntu kitoyongeramu munnyo ekyokubiri omusawo ayinza otuuka time n'akugamba naye n'amazzi gonywa kendeeza singa oba ng'ofunye symptoms ziri ez'okuba nti ozimbye omubiri akira kyonyina okendeeza ekyokusatu kwe kukola exercise eyamba ku bino oba tonakufuna obulwadde bwa mutima exercise ekuyamba okuziizwa okufuna endwadde y'omutima okuziiza okufuna pressure okuziiza okufuna sukaali kati dduyiro abeera mukulu nnyo mu kuziiza endwadde zino singa omuntu osobola okukola dduyiro okumala eddakiika 3 ekitono nnyo emirundi 3 mu wiiki kiba kirungi nnyo okuziiza endwadde zino z'emmenye naye n'omulwadde ogw'omutima ng'omutima gwalwala kiba kirungi n'akola exercise akatonotono kizanga okutambulako okumala eddakiika 2 ekyo kiyamba omutima okuba nti guddamuko okufuna ku maanyi ate n'ataba nti abeera ku kitanda buli kaseera maso zino maso ez'amagulu ate nezitandika nazo okuwononeka
Dr. Owenyini tugenda kubanga tusoka netuwumulamuko naye case care you're watching ganage Stephen Kensubuga message yo entuse gwaine kibuzo ngoine kibuzo kyo kyoyagala okusindika wandibadde okisindika n'okibuuza Dr. ajja kubanga akiddamu ekitundu ekyokubice tuddako ogenda kubanga okuba ku ssimu ng'otukubira essimu wano n'otubuuza ekibuuzo kyo era Dr. ajja kuba akiddamu direct katuwumulemuko katono nnyo tube nga tukoma otovaawo. Fresh TV, new life. Katonda yogedde omusumba alangiride emyezi mukaaga egyokunoonya Katonda wali ku Fresh Fire Deliverance Church ebulange nabulagala jangu twegateko ennaku z'omwezi nga lumu paka 31 December kigwera wano kusaba kwa myezi mukaaga omutwe tugutumye okuva mu mbeera okuva mu kulemererwa okuva mu kulogebwa okuva mu kikoligo okuva mu kufiirizibwa okuva mu bwasingo kuli ekyakunyweza kigenda kutta Katonda agenda kubanga ayita ng'abangatta ng'azikiriza buli ekyakukwata buli lunaku akawungezi jangu tusabe naawe teweetaaga gula saala yonna wano tugenda kuyimirira mu kigambo Faraawo agenda kutta Mukama agenda kuggyayo mu linnya lya Yesu. abange omusumba Twaha wamu ne Harriet Muzira be bakwaniriza mu lukuŋŋaana luno towulayo. Kikyo kiraba omuliro kikyo kiraba omuliro 3 December omwaka tugumalako nga tuli ku Fresh Fire ebulange nabulagala omusumba Muzira wamu ne Harriet Muzira bakwaniriza mu kireti k'esobudde the crossover night ekijjudde amafuta okusimululwa otandika omwaka ng'oli wa ddembe abantu b'e Kampala Jinja Mukono Mbale Mubende n'ebitundu ebirala byonna ebya Uganda mwaniriziddwa okujja okwetaba mu mafuta gano emiryango giggulawo essaawa 10 ez'akawungeezi paka budde kejjenge ebbanga ly'omaze ng'okaaba essaawa yeno ey'okusanyukaako jangu mu kusaba kuno kubanga okusabirwa kwa bwerere kusubwa abayimbi ab'enjawulo gamba baganda b'ab'emikwano n'eŋŋanda mwenna mujje ku lunaku olwo 3 December tuli ku Fresh Fire Deliverance Church ebulange nabulagala. Omusumba Twaha wamu ne Harriet Muzira bakwaniriza olunaku lw'enkya mu saaviisi yaffe ey'enjawulo ejjudde amaanyi ga Katonda okusaba okusumululwa okuwonyezebwa wamu n'ebyamagero. Katonda agenda kutula ekyo ekikoligo ekyakulemerako ne bwe liba ddogo. Katonda agenda kukola ekyamagero eki asanyusa omutima gwo endwadde ekuluma tegenda kutta egyo emizimu egikulumba gisiibula obuwonge bwe bakuwongamu bugenda bagenda kulaba omuntu omupya. Jangu mu saaviisi yaffe ey'enjawulo okutandika essaawa 4 ez'okumakya paka essaawa 10 ez'akawungeezi wali ku Fresh Fire Deliverance Church ebulange nabulagala. Katonda agenda kuleeta enjawulo mu bulamu bwo. Omusumba Twaha wamu ne Harriet Muzira be bakwaniriza olunaku lw'enkya. Fresh TV, new life. Kulikayo mukuwumulamu okwo tukyagendera ddala mu maaso kati gwali ewandibadde okuba ku namba y'essimu eyo obeere nga otubuulira obanga obuuza ekibuuzo Dr. agenda kubanga akiddamu saawa eno tuba tulinze masimu go gwali oba ali ku Facebook sulayo ekibuuzo kyo Dr. agenda kubanga akiddamu. Waliwo omuntu abuuziza wano n'agamba nti omuntu ng'ali mu love ne bamukyawo oba naafuna ebizibu mu relationship y'omutima ne gumuluma guno gwe tugamba nti omutima nga gunnuma kirina engeri gye kyaffecting omutima ogwa ddala guno ogulwala omutima omutuufu kirina engeri gye kigwa affectingamu oba ekibuuzo ky'ombuuziza kirungi nnyo. Ekituufu nti singa omuntu abeera mu mbeera eya stress yonna okugeza kale ng'okukyayibwa nti omubiri guno gulina baziyita hormones mu Luzungu simanyi mu Luganda oba banaziyita batya naye tugayita kale ensula ez'omubiri ziyina amazzi gezifulumya okutuyamba okulaba nti stress gw'oba olimu omubiri guno tegumenyekamenyeka
gukuyamba okuba nti kuwa amaanyi okuba nti you cope with this stress. Naye kati hormones ezo oba amazzi ago agafulumizibwa emisolo ez'omubiri ziyina engeri gisobola okukosa omutima guno naddala ennyama y'omutima eno era nga kiziyina omuntu asobola okufuna omutima okutandika okuba obubi nga bwe nabadde nkinyonnyodde. Mu luzungu waliwo kye bayita broken heart syndrome. So kitegeeza ddala nti omuntu okukyayibwa mu bantu abamu si bangi naye bantu abamu kisobola okukoseza ddala omutima guno ogwa ddala ogw'ennyama guwulira ogyeko guli gw'ofiiringa nti feelings ennuma. Yes, teza abakyawa mukyawe nga mulekalekamu kubanga oyinza okulumya omutima gwa munno ebintu ebiri serious. Naye nga waliwo n'ekibuzo ekirala nti oli bw'aba anywa amazzi omutima bwe gaba gayitawo waluma. Kyekibuzo ekyabadde njagala otutangazeeko ku ekyo akitegeere. Kati omanyi wano wetulowooza nti omutima we guli sayidi za wano nga wenkutte ku mukono gwa kkono waliwo ebintu bingi sayidi za wano. Waliwo omumiro olubuto nalwo lutandikira wano ne wabeerawo gye bayita pancreas ndowooza ensulo y'omubiri naye eri sayidi za wano. Ne wabeerawo ate n'amagumba n'amawuggwe. Kitegeeza omuntu asobola okuwulira obulumi sayidi za wano naye nga buva ku bintu ebyo byonna. Kati ng'okugeza omuntu asobola okulya emmere ng'alina obulwadde bwa alusaazi n'awulira obulumi wano naga omutima gunyoola buli lwendya emmere naye ate nga bambi kiva ku alusaazi oba nga kiva ku mumiro ng'omumiro mulwadde. So si nti buli bulumi oli bwawulira sayidi za wano buva ku mutima. Wabaawo ensonga endala eyinza okubeera ensonga endala amawuggwe oba omumiro oba olubuto oba gye bayita pancreas oba ensulo y'omubiri efulumya amazzi galigenda badde ennyonnyoddeko. Babuuziza ebibuuzo ebyo ndowooza muddiddwamu. Ali ku Facebook wandibadde osulayo ekibuuzo kyo naawe asobola okuba wandibadde okuba ku namba eyo gy'olaba ku screen n'obeera nga obuuza ekibuuzo kyo. Waliwo eyabuuziza ekibuuzo ng'agamba nti omutima gumunyoola gumunyola naye bw'agenda mu ddwaliro bagamba mulamu bakebera ne bagamba mulamu kiva kuki. Era nga bwe nnyonnyodde bw'ogamba nti bw'agenda mu ddwaliro ne bakebera simanyi ki kye baba bakebedde kubanga ebitundu bingi bye nga bwe nkugambye nti ebisobola okunyoola omuntu sayidi za wano nga si mutima. Singa bw'aba agamba nti bakoze kasikaani ak'omutima ne bakebera amasannyalaze g'omutima nga mulamu. Kati ekibuzo kiri nti oba oli awo bandibadde bakebera mu mumiro oba bakebere mu lubuto muno oba bakuba ekifaananyi ekyamawuggwe okumanya kiki eddala ekimuviirako omutima okunyoola kubanga si nti buli kizibu kiva ku mutima gwo gwokka nga gwo. Omutima guno gulina engeri gye gukosa abantu mu bulamu bwabwe oba obufumbo oba obw'okwegatta ng'omu patina mulwadde oba nga mwembi muli balwadde ba mutima kirina engeri gye kikosaamu. Kakati nga bwe nkugambye nti omutima guno we gukuba omusaayi okugenda mu bitundu byaffe byonna eby'omubiri era omuntu singa aba alwadde omutima n'okutambulako okuva wano paka wali asobola okufuna entunuusi nga zimukuba nnyo omuntu asobola okuba nga aggwamu mangu amaanyi ag'omubiri. So kati abalwadde b'omutima oluusi kibazibuwalira okuba nti yeegatta ne mukyala we oba ne mukwano gwe kubanga ajja kufuna entunuusi mangu akoowe mangu n'atandika okwagala okuyeetabwa. Oluusi n'eddagala erimu erijjanjaba omutima lisobola okukendeeza ku maanyi. Hello. Oli ku Fresh TV mukwano? Iye nyabo. Okay, Dr. Chitegedde amanya go ne Joviri. Amanya go ne Joviri de mukwano. Kasi ekibuuzo tukitegedde naye nga bw'okuba otubulirako gy'oviiridde n'otubulirako ne kumanya go ne tubeera ng'abeeyo nabo tubatumirako naye nga gwe mukwano gwange atannakuba wandibadde ng'okuba n'obuuza ekibuuzo kyo. Ali ku simu, hello.
Oh, sorry. Osobola okuddamu n'okuba gwe amisize chance eyo osobola okuddamu n'obeera nga okuba dokita ebibuuzo byonna agenda kubanga abiddamu. Ndowooza tugira tugenda ku kibuuzo ky'oyo tabuuzizza. Kati omukyala abuuzizza ekibuuzo kyendowooza nti kikulu nti eri abantu nti bw'abanga atambula awulira ekifuba nga kitandika omuluma naddala bw'abanga atambula waba alinnya akasozi natandika n'okufuna obuzibu mu kussa. Ekyo kikulu kiba kiraga nti oba oluusi emisuwa gino egigenda ku mutima tegikula bulungi mitono manye musuwa gulinga payipu kati bwe kapa katono bwe kati bweyongera okutambula omutima gweyongera okuba gwa gwetaaga omusaayi mungiko kati bwe kaba katono kaba tekakyaleeta musaayi bumala n'otandika okuwulira obulumi. So kiba kirungi omuntu ng'oyo n'agenda mu ddwaliro bamukeberako ko kubanga ekyo abasawo oluusi bakiyita angina. Ku Fresh TV kwoli mukwano. Hello. Kale sebo naye gye baleko. Wanje? Oh, sorry. Banange bw'okuba yogera ky'ogamba. Hello mukwano. Bambi TV ogiviire mukwano. Hello. Kale mukwano nawe webale kulaba TV ogikendezeeko katono bwoti. Sorry. Bw'okuba mukwano okendezaako ku TV okatono nnyo ne tusobola okubanga tuwuliziganya. Naye nga dokita ndowooza ogiroddamu katukwate nono. Hello. Wanje mukwano. Eno Fresh TV sebo. Ng'otambulamu butambuzi. Okay. Dokita akitegedde mukwano amannya go ne gy'oviiridde. Okay, webale kubeera ng'olaba Fresh TV. Tugenda kuba nga tuddamu ekibuuzo kyo. Alright, bw'okuba mukwano sooka n'otubulira ku mannya go gy'oviiridde nsobola okuba nga tuwuliziganya. Essimu yo gikendezaako ko katono oba n'ogiviira ne tubeera nga twewulira. Dokita ebibuuzo byebyo. So emirundi egisinga ekireeta omuntu okufuna entunnunsi wabanga atambula kiva kuba nti oluusi butalina musaayi gumala. Okay. Kati kimuwa entunnunsi kuba omutima gwa gulina okuba amangu okutuusa omusaayi omutono gwalina okutuuka gye gulina okutuuka. Ku Fresh TV kwoli sebo. Jebaleko nnyo. Kale sebo nayo jebaleko. Amannya go ne gy'oviiridde. Amanya Dr. Kizetoni. Oviiriddeko wa? Okubiddeko wa? Oviiriddeko Yonga Bugere. Oh, thank you so much for calling. Okay, you're welcome. Ekibuuzo kyo. Badde mbuuza nti omutima guba nga guliko okuzibu bonna sayini kizosobola okuba nti olaba ng'ozirabirako ddala. Ng'ozirabako ziri physical. Wanje? Ng'ozirabako n'amaaso go. Nga nziraba. Okay, webale kubeera ng'okuba tugenda kuba nga tukuddamu. Kale nnyo. Sayinza obadde ozogeddeko naye ayagala zaalaba n'amaaso ge ng'asobola okitunulako n'abeera ng'akiraba. Tugenda kuba nga n'ekyo kiddibwamu. Ndowooza tutera tuddamu ku bibuuzo. Kaakati omuntu kyasobola okulaba naddala nga bwe nannyonnyodde okuzimba ebigere eyinza okuba sayini nti omutima mulwadde. Okutambula n'oweekeera. Okutambula n'owulira nga sayidi y'ekifuba ekuba ku left. Okutambula kakatono n'okufuna entunnunsi ezo sayini kuba nti oba oliawo olina ekirwadde ky'omutima. Singa ogenda ekiro okwebaka nga tosobola kwebaka kyabugazi weetaaga okuteekayo piro wakiri nga 3 ebeera sayini nti oba oliawo olina obulwadde bw'omutima. So ezo sayini zirowooza nti omuntu owa bulijjo asobola okumanyirako nti omutima ayinza okuba tekuli bulungi. Okay. Ku Fresh TV kwoli mukwano. Hello. Kulamusizaako sebo. Kulamusiza nnyo sebo. Omanya go ne gy'oviiridde. Mbadde n'amagyenzi wano ku TV nga nabyembuuza dokita naye ndowooza bankubira ngo buuza sebo oli ku Fresh TV kwennyini. Kwennyini? Yes. Kaakati maama wange
nina ekiseera kyentuuka nga nfuna okusanyalala omubiri gwonna emba nga agenda okufa enkuba n'enduulu nga nsanyala olusimbekya n'ebigere nga kijja buzi kijja kyokka bwe mba maze okwekanga bwenti nga mpulira nga agenda okufa omutima gutandika okunkuba ne gunkuba nnyo nzibwamu amazzi nzenna omubiri ntuyana n'omutwe kale mwana nsigadde nzizaalanga ekivumbye nenakifuma abe nakifuma batulabire nnyo asanyalala ng'oba osookerako asanyalala natuyana yes natuyana nafuna etunuusi mbuzi owulira wano kutenoyo tusooke tubikwate byonna tubiddemu byonna ku Fresh TV kwoli hello ndi ku Fresh TV kwoli sebo Fresh TV oli ku Fresh TV sebo ndali omusawo nayambadde bulungi anyumye nabale kusiima kati ekibuuzo kyange kikino bulijjo kyebuuza nga neesinga TV Fresh TV yesinga mbuuza era tukikuwe kati olaba abantu abanene bangamba balina obutima butono bannange abantu abatono balina obutima bunene emitima gisinzira ku saizi oba ate n'ekirala ku mutima munda mumutima mubeeramu kimusaayi maziki tugenda kubanga tukuddamu bannange ebibuuzo ebimu ekyo kibuuzo nakyo munene ndi mu bintu yagirabira abantu kati omuntu owa bulijjo omutima gwo gwekana katugambe ekikonde kyo kino fenna buli abantu abasinga ekikonde kati ono ekibuuzo abamu batono abamu banene naye kyabuuza kikulu ku Fresh TV kwoli kale sebo naye weebale kulaba amanya kimbalo but nafezo dawa tichini Kuchuza nyabataka kubuza Iba kucho kulera watu wangu tatu Mana kwekanga mulundi gumungu lime kachala mji newekanga omulundi gumu nga kijja buzi tukitegedde muza katuddemu ebyo kanso keno omwami abuuziza nti abantu abanene oluusi babeera n'obutima butono kiyinza obutabeera nti omuntu omunene alina omutima omutono naye kinjagala omanye nti omutima guno engeri gye gukubamu guba gulina okutuuka ebitundu byonna so ogenda ng'ogejja kitegeeza ti gukyasobola okutuuka ku sayizi yo y'oba ofunye empya so okubeera omunene naye risiki funa endwadde ez'omutima ekyokubiri omwami agambye nti atuuyana nasanyalala yenna nafuna entunuusi ekyo nno kirwadde kikulu okugenda omudwaliro okukikebera ayinza okuba nga waliwo ensulo y'omubiri endwadde abanga agenda okufa si yoyo goli okuddamu oyo yennyini awulira nga agenda okufa n'akankana n'akola ki waliwo homoni mu musaayi singa baba bagifulumiza omulundi oyo temubeerako sayinizi ezo nga mu luzungu bakiyita pheochromocytoma naye bwe tetwandyagadde kumutawanya naye kyendowooza nti agendeko mu ddwaliro omusawo basobola okukola tests ez'omusulo ebamanya ki homoni kyeno oba yemuviirako ebyo byabadda nnyo nga byafuna suppose n'asimbyeyo nti oluusi kifa ky'omutima okwekanga neyekanga bwekanzisaawe omanye omutima guno waliwo amasanyalaze agava ku bwongo ne gagenda ku mutima kati singa weekanga obwongo bwekanga ne busindika amasanyalaze ku mutima omutima nagwo ne gwekangamu akatono kuba guwa shock y'amasanyalaze amangi kati kwateyo abalala nga babiri bokka hello ku Fresh TV kwoli sebo kati nkibuuzo kyanena nyabo ekibuuzo kyange nkibuuza dokita kibuuze akuwulire okulwawo okubeera n'omukyala kibi oba si kibi okulwawo okubeera n'omukyala kale sebo kigenda kuba nga kiddibwamu ku Fresh TV kwoli hello wandi sebo ekizibu kyange omugongo gwe gusinga okunnuma ennyo tugenda kubanga tubiddamu mwebale kubeera nga mubuza ebizo byammwe naye ab'amasimu
tugenda kubanga tuberekereza bannange Dr. Demo ebibuuzo tuve wano kati ekyokulwawo anange ebibuuzo tebikwataganye na mutima gwe twogerako naye kale osobola bibaddamu ekyokulwawo okubeera n'omukyala tewali sayansi ali awo w'amaanyi nti omuntu walwawo okubeera n'omukyala agenda kulwala oba ensigo zijja kuzimba tewali sayansi w'amaanyi awo nti oba oliawo kiyinza okuvaako obuzibu so ekyo kankikomyawo kubanga oba oliawo si kizibu kiri awo omwami agenze n'abuuza nti afuna obuzibu mu mugongo ekisinga okuviirako abantu omugongo okubaluma emirimu egy'okutama engeri gye weebakamu obanga ekitanda kyagwamu engeri gy'otuulamu okutuula bw'obanga otuula ng'entebe yakyamamu kitera okuleeta mu maaso zino ez'omugongo okwekaaka n'abantu abamu engeri gye tusitulamu ebintu waliwo engeri omuntu gyalina okusitulamu ekintu si buli nti oba okutama bwoti wosanze so omugongo omuntu okumunwa kitera kuva ku maaso zino ez'omugongo okwekaaka naye waliwo ebirala oba oliawo singa omuntu obanga ofuna okusanyalala mu bigere omugongo okuluma naye nga n'okusanyalala mu bigere ofuna okusanyalala bw'obanga oli musajja osukka myaka 65 naye ng'ofuna omugongo okuluma omusulo tufuuyisa bulungi bw'ofuuyisa osigala owulira omugongo gukyalimu bw'ofuuyisa gajja matondotondo ekyo kiyinza okuba ku bulwadde obwa prostate ekyo kyandibadde kirungi omuntu bw'aba asinga alina sayinizi ez'okusanyalala n'ez'okufuuyisa n'agenda mu ddwaliro ne bamukeberako tugenda kuba nno nga tubeerekereza mikwano mwabakubye mwebale kubeera nga mukuba abatakubye abatasobodde kubeera nga mukuba mweno program oba abatasobodde kuyitamu mujja kuba olw'omukago olujja mu program eddako tujja kubeera nga tubakwata program eno eddibamu olunaku olw'enkya ssaawa 3 ez'ekiro paka ssaawa 4 bw'oba ogisubidde osobola oyagala ogyeyongeza oba olinayo mukwano gwadisubidwa osobola okubeera nga omugamba n'agiddamu Dr. webale kujja obadde smart waliwo okola akuwanye naye ngeri ebyaddala obadde smart kale nange webali kumpita okubeera ku programu eno era n'abalabi twebaza okuba nti babadde balaba programu eno beyongere mu maaso n'okulaba Fresh TV tumirayo babiri basatu ntumira mama w'abaana Esther Balukunde mutabani wange batumidde nnyo kwetaaza akusanga waawo osobola okuba ku namba ze z'essimu ekirungi kiri nti fe abasawo tubeera mu malwaliro aga gavumenti so omuntu yenna asobola okujja mu ddwaliro lya gavumenti ne tunga obujjanjabi era nga si kirungi abasawo kubanga bagenda bagaba ennamba zaabwe ez'abasimu anti mulimu seba oli agamba njagala oyo yennyini kwogera n'oyo naye yandiyagadde okwogerako nange ndi ku Facebook Facebook page yange eri Dr. Baruku Joseph Twitter handle yange eri @Dr. Baruku Joseph ojja kubanga omufuna program bwetto bwe tugenda okubanga tugiwunzika Fresh Yimba competitions zigenda mu maaso just know gwali eyo ng'oyagala okubaako okuzuula ekirabo kyo abe kayunga mutukubidde kayunga bugerere abe katwe twala tugende Kawanda na Bulagala Bulange wa Chengera na Tete yonna mutulaba naye nga tubeera tubasaba nti obeera nga owulira osobola okuyimba jangu n'omutwalo gwo gumuwetabe mu mpaka zino tomanya Bobo ina mikwano gyo solo bagamba ne bakulonda ne mubeera ng'oyitamu n'owangula obukadde bubiri ng'ate weewandisiza n'omutwalo gwo gumu nga 3 December n'okwasibwa ettu ya bukadde bubiri naye ng'oba oyagala okumanya ebisingawo ku Fresh Yimba okuba ku noti 757 26 74 34 sobola okuba ng'omanya ebisingawo ngenda kuba nga nkwerekereza. Till next time, Arthur, kwebaza nnyo ebale kubeerayo, Robert obeerayo, banange, thank you so much for the work that you do. Till next time, bye-bye.